mbeire tidi nti abagwere mwena nimwe mulina omuntu omwembi ngono. Abagwere okutola kunga mulina emitima emitima emigumu ino. Ono n'amala abeewefu wano ebusogono timutola kungalo. Ate amazima gali nti nkunonereza ku mwana muwala iwe. Producer ndi kusaba osobola okuba nga onzoomingira ku account y'omuwala ono. Bamweta Gloria Bailey. Omuwala ono mugwere. Tijja ategeera byoyemba ino ndategeeramu ebitontono. Aye nja kutaako etofali. Nze byange bityo biba. Endongo yenumira aye amazima gali nti Gloria Bailey oli mwembi. Ekyasinze okundetera okubanga nkutaako etofali n'okubanga nkunonerezaako. Lwakemba kano bakaita eina. Akemba kano bakaita eina. Ekigambo ekyo tidi bulungi oba kitegeeza ki aye nga amazima gali nti oli muwala mwembi. Abagwere oyo omuwala mwembi. Bwebanga eriyo omuntu asobola okuba nga promoting omuwala ono ali mu ssente okusinzira ku lulimi lwayemba olwo imwe. Oyo n'amala abawa ne busoga bwe mutoola ku etofaali oyo timwidino nagira okuba nga nkebera akawunti ye nga akawunti erumuka. Abagwere mutabana mutima nimufite na muwala oyo Gloria Bailey. Nze Dr. Hussein tondi dino. Aye amazima gali nti ndijja kubanga nkolanga bukisoboka music wo abe mu busoga wano.